omusajja yenna ateekwa okuba n'omukazi ogwo. Tokozesa magezi go. Omanye kyetedde abantu kukozesa magezi ge. Okay. Teri tosobola kuba n'abakazi babiri n'obeera ni mu bufumbo bw'essanyu. Naye twatandikidde ku byawandiika ebitukuvu. Ibrahimu teyatuuka ekiseera n'abaawula. Sooka okiddemu abantu abali ekibanyikire. Tosobola kubanga olina mu bakazi asukka mu omu n'obeera mu bufumbo obutebenkedde. Era ojja kulaba Solomoni, simanyi abajja kuleeta ba Solomoni bakola kibi. Mpayo ekintu ekirungi Solomoni kyakola. Yali mugezi. Ate amagezi ge gamulimba nammwe gabalimba. Okay. Sokolideko edira katono abagezi ge gamulimba. Gakulimba. Naffe kati ge tukozesa kati gatulimba. Abakazi abana basobola. Ng'obusiramu bisomeza abakazi abana basobola. Naye nga mutudda muri yo sense you can't. Kati Moze lindako. Aba missionaries bano tukwate bulungi. Aba misani bano ebali bajja mu Uganda. Bajja ne babuulira enjiri. Yes. Lindako enjiri gye babuulira abajulizi bano abattibwa. Tindako tebabuulibwa Bukatuliki nga bajja balina rosary. Ekituufu ekyo webale. Babuulira abantu abonfuna enjiri. Enjiri eno yalimu yali olina ekyokulondamu otwale obutatwala. Kikyogezako tegeeza. Kyengezako tegeeza nti enjiri eno yali yakukkiriza teyali yampaka. Mulimu abaatwala Obukatuliki, mulimu abaatwala obutukuvu. Abajulizi tebafiirira Bukatuliki. Nakunnyonnyodde nti zino eddiini zakwata ne zeesiba ku kitabo. Era bw'omunnyonnyola annyonnyola bino era ajja kusomera bino nti munnange tulina kuba batukuvu naye nga ye Mukatuliki. Tindako kati njagala nzireyo ate neetegereze. Kubanga bo bakkiriza Yesu Kristo. Bambadde sapule. Wenjagala okulaba tujja kuddawo. Kati kankunnyonnyole nti ajja kunnyonnyola ebintu bino tulina kuba batukuvu oba nfuna naye takunnyonnyola nti tulina kuba tayina lunyiri lugamba nti kuba Mukatuliki. Okategedde akantu ako. So abajulizi tebabangako Bakatuliki baali batukuvu. Ne Papa gwe beesibako abakulira yakitegeera. Bw'oba tusome Romans yategeera ye ekyawandiikibwa kino. Bano abamugoberera oba bakulira. Bamuyita Papa Mukatuliki. Bamuyita batya? Papa omutukuvu. Tusome Romans. Naye tusooke tusome awantu wano tulyoke tugende ku Romans. Kale tuwali buzibu. Peetero ekisooka olw'emmeka? 15. Okay, tugende mu maaso. Naye ng'oyo eyabayita bwali omutukuvu. Era nammwe mubeerenga abatukuvu mu mpisa zonna. Mubeere aba Pentecote. Mubeere Abakatuliki. Kubanga kyawandiikibwa nti munaabanga batukuvu kubanga nze ndi mutukuvu. Naye kambuuze abasoma Bayibuli ekintu ky'obutukuvu bino tebakiraba. Anti kati olaba tosobola kwerokola. Wanje? Tosobola kwerokola. Gwe buli musumba gw'omanyi Uganda wano ali informed about this. Kati gwe ali alowooza nti era bwetunnyonnyola batukuvu kyogerako kyatanategeera. Endiga tegimanya ate ezo sina ndiga mbuzi kubanga endiga ya Yesu togikama olabika nga bakama endiga. Badiga mbuzi. Endiga ya Yesu ogikama nti leeta eky'ekkumi. Zino si ndiga ekitegeeza. Mbuzi. Bantu mwe temuli ndiga, muli mbuzi kuba bakama. Endiga ya Yesu tebagikama. Omusumba waayo yagigabirira so se endiga ogabirira omusumba. Kadde mwako boss. Endiga ya Yesu Kristo ye musumba. Yagigabirira so si endiga ogabirira omusumba nga wekiri ennaku zino. Ti abasumba endiga ze ziriisa abasumba. Endiga ze zibaliisa. Bagagawalidde ku bintu byabaki ku ssente z'abantu. Bamuleeta ebintu ebimu by'ekkumi. Ekimu ky'ekkumi ekyaibo bakiweerawa. Olaba abantu bano ti endiga ze zibaliisa so si omusumba yalina obbaliisa. Kyova nkugambye nti endiga ya Yesu tebagikama. Kati zino mbuzi. Ezo mbuzi. So ekyandiko ekitukuvu kitulagidde nti kyatuwandiikibwako tulina kuba baki? Batukuvu. Ng'eyatuyita bwali omuki? Omutukuvu.
tuyiteekwa kuba batukuvu tunoonya nti abantu abatukudde abakkiriza Yesu Kristo ne bagibwako ebibi oba nfuna be babeera mu kkanisa entukuvu jjajja okukima si makanisa gano ge mulaba si bizimbe tagenda kujja Kimerubaga oba Supreme Council oba byonna oba House of Prayer ano ne kanisa entukuvu etaliko bbala etaliko bbala wadde tusoboka tusomeyo tulumenye luli mmeka Abefeso 5 Abefeso 5 Abefeso 5 yes 5:25 okay yes Abefeso 5:25 abasajja mwagale bakazi bammwe era nga Kristo bwe yayagala ekkanisa kanduddemu abasajja mwagale bakazi bammwe era nga Kristo bwe yayagala ekkanisa si makanisa nga Kristo bwe yayagala ekkanisa neewaayo kulwayo tukwatamu katono awo kitegeeza abatukuvu tebakkiririza mu polygamy era ekyo Kristo yakigaana omusajja yenna ateekwa okuba n'omukazi ogwo tokozesa amagezi go omanye kyetedde abantu kukozesa amagezi ge teri tosobola kuba n'abakazi babiri n'obeera ni mu bufumbo obw'essanyu naye twatandikidde ku byawandiiko ebitukuvu Ibulayimu teyatuuka ekiseera n'abaawula soko kiddemu abantu abali ekibannyikire tosobola kubanga olina mu bakazi asukka mu omu n'obeera mu bufumbo obutebenkedde kati fe abaagala abakazi ababiri oba okuwasa abakazi abasukka anti mujeemedde ekiragiro era mugenda nga Bayibuli bwegamba kiba kibi empeera y'ekibi kufa basi kibi omusajja yina ateeka okuba mukazi ogwo mu example y'ekkanisa nga Kristo bwe yayagala ekkanisa si makanisa okwo kwe tulabira it's like a reference yes okay. Omusajja yina oteeka okuba mukazi atya era ojja kulaba Solomoni simanyi abajja kuleeta ba Solomoni bakola kibi mpaayo ekintu ekirungi Solomoni kyakola yali mugezi ate amagezi ge gamulimba nammwe gabalimba sokolideko erira katono amagezi ge gamulimba gakulimba naffe kati getukozesa kati gatulimba ti abakazi abana mbasobola ng'obusiramu busomesa abakazi abana mbasobola naye nga mutudda mu real sense you can't omusajja atondebwa omukazi ogwo watulaba Ibulayimu jjajja bw'abakkiriza yali tasobola kumanaginga abakazi babiri in the same house ate gwe ddaga kaperegwani kali n'embuuzi ekibuuzo soke tukwate tulambulwemu kokaawo kiba kitegeeza ku mudibo gwe tulaba essaawa zino buli muntu yenna tonnaddiba bonfuna ye topic tujja kujogerakiriza marriage but remember omuntu yenna buli musajja n'omukyala ajja kufuna omusajja ojja kuwasa omukyala ojja kufumbirwa wabula ekiseera kye kitannabakola ki lekera okozesa bwongo obwo to judge situations leka Katonda sometimes akole lwaki buli kimu okyemalira buuza Katonda ayogera beerewo mudiro omugambe nti Katonda kino kiganye nze mbikulekedde gwaba afuga naye gy'onookoma okubanga okozesa obwongo obwo n'amaanyi go tojja kufuna that's why omuntu obanga olina ssente n'olwaza onfuna n'olwaza omuntu wo buli omusawo kyanaakusaba olw'okuba olina ssente ojja kutoola zimala kuggwako abasawo ne bakusaba n'ogamba bannange ssente zimpeddeko ne bagamba omulwadde tumukolere oti sigadde ku bwa Katonda awo amagezi go gavuddewo lindako Katonda takolanga naawe otaddewo amagezi go kyogezaako tegeeza mulekere abikole kyekireetedde omulembe guno okuba nti basikaga ensi yammwe titugenda kulya ensi nga abalokole tugenda kulya ensi wano wange neri wange ne bawamba nange obulokole nofanga tubadde mulokole
eno wange ne bafulumane ne parking kati gezaamu ngaavuga emmotoka gezaamu ngaavuga emmotoka kasajjamwe muli babbi bakuba kodi ogenda gaggawala ogenda kuba bulungi weegenderezanga nnyo omuntu akulaga ekintu ekinene aba ayagala kujjako ekitono ky'olina wanje weegenderezanga nnyo omuntu kasita kuportraying ekintu ekinene nkulaba ogaggawala nkulaba ozimba moolo akwagalako kanaanaako eyo system abalokole gye bakozesa okubba akuportrayingira ekintu ekinene nkulaba otambula amawanga naye nga gwagamba ne passport oginina otegeera naye ka passport okalina nkulaba ozimba moolo naye nga tomanyi abawandiika ndagaano tamanyi gulaba ozimba moolo biki biki naye nga tolina yadde eggaali yadde oluwagi ewuwo aba akunoonyako 2,000 zo kuba moze maze okulaba abasabasi be bagaggawala mpaayo akedi gy'omanyi eyo mulokole mu ggwanga wano nze bukufuna so ebintu bya Mukama Katonda tabigabira kusinziira mu ddiini omukisa gwagugabira abamukkiriza omukisa gwagugabira abamukkiriza n'abatamukkiriza nga bw'atonyeza enkuba ku ssabo n'abatukuvu ababe bonna ababi n'abalungi abakiza enjuba at the same time obudde bwe bumu otegera kantu ako era weegeneza nnyo nti omuzungu yakola system nti era buli muntu amanyi nti olunaku lutandika ssaawa 6 era buli amanyi nti olunaku lutandika ssaawa 6 agenda mugeena gwe ku bwongo obwo gwe olunaku soowa lutandika ssaawa 6 ogw'ekiro anti kifu noya ne mucelebratinga New Year's Day olunaku telutandika ssaawa 6 gwa kiro lutandika ssaawa 12 wuliriza Katonda yatonda ebintu bino nga byenkana oba osome Genesis chapter 1 verse 5 yatondanga ekitangala kiina kyenkanankana n'ekizikiza nga kyenkanankana olunaku telutandika ssaawa 6 gwa kiro olunaku lutandika dde mukama wange tusomewo webale lunyiriri kyolwo Genesis chapter 1 verse 5 chapter 1 verse 5 okay Katonda obutangaavu n'abuyita emisana this daylight n'abuyita emisana n'ekizikiza n'akiyita ekiro n'ekizikiza n'akiyita ekiro ne buba akawungeezi ne buba enkya olwo lwe lunaku lumu nti olunaku nti olaba nti kati tuli mu butangaavu obutangaavu ne butambula the 12 hours n'ekizikiza nekitambula the 12 hours ekizikiza so olunaku awo nga tugenda akawungeezi tuvudde ne luba olunaku in that olunaku okuwera lulina okuba nga ekitangaala yes tuva mu kitangaala tudda mu kizikiza oba okantu ako kategedde omulabi wa brown skin nkulayirira Mungu mpulira munda mu mmeme yange takitegedde wuliriza nti olunaku telutandika ssaawa 6 gwa kiro lutandika ddi otyo nti bayibuli etulaga nti olunaku lutandika bwe luti nti ne buba emisana nga bwolaba right now day ofuna ne buba ekiro ku makya n'akawungezi olwo lwe lunaku onfuna nti olunaku telutandika mu kiro kati olunaku lutandikire kyenjagala okumanya olunaku lutandika nga tuvudde ng'ekiro kino tumaze emisana giweddeko n'ekyo kyolo nga tuli mu kawungeezi awo tuba tuyingira mu lunaku lulala kati ntegedde olunaku lutandika tulina kuba kati nga bayingira mu New Year's Day lutandika ssaawa 12 ez'olweggulo olunaku we lutandikira tuva mu the daylight to the darkness ekizikiza nakugamba bino ebintu nga tolina mwoyo mutukuvu tosobola kubitegeera wabula ffe abatukuvu tuzze okulabula ensi nti eddiini zino ze zaapanga ebintu bino era obawulira baselebratinga happy new year olunaku lutandise nabali mu bisaawe basitaani
tugende oba onfuna aba nkulaba so kati tuddayo ku kikyo kundi yaffe gye tubaddeko ekkanisa nti ekkanisa Katonda gyanona etaliko bbala tubadde ku Befeso 5 toweerabira asobola Befeso tuddeyo 5 kuba leero mpoomeddwa yes Abefeso 5 ate nga tutandika butandisi Abefeso yes 5 era mukama waffe brown skin katumugambe eno sheyina okulinnyayo ng'obudde bukyali yes kuba okay Befeso 5 5:25 egamba abasajja mwagale bakazi bammwe era nga Kristo bwe yayagala ekkanisa ne yeewaayo lwayo ekkanisa si makanisa gali ameka gogolaba mayitirivu adda ku ki makanisa nakunnyonnyodde ekkanisa kati omuntu bw'anaakubuuza okay ekkanisa si bizimbe olwa 25 alyoke agitukuze olwa 26 alyoke agitukuze ng'amaze ogirongoosa n'okuginaaza mu mazzi mu kigambo koti ng'akantu ako mu kigambo Kristo yatukuza ekkanisa ye mu kigambo tujja kujja ku kyokwega ekya baptism awo tutegere ekkanisa ye yagitukuza atya mu kigambo oli ayinza okuba n'ekibuuzo kyalina bannange kitaffe abagondi kitaffe ali mu ggulu mutukuvu era abakatuliki n'amadiini bazigamba nti mulete tuzimbire Katonda naawe akole ki eyo kodi gya kuba bagikozesa nnyo zimbira Katonda akole ki tibazimbira Katonda ki ennyumba niyo bamugamba muzimbira Katonda ennyumba ate n'ogamba kitaffe ali mu ggulu kati enozimba yaani bwanje sebo soko kadde mulomu kategere kanyinyikire bulungi kanoge bw'oba ogamba nti ozimbira Katonda ennyumba asobola ozimbira omulala oluvaawo n'osaba essala kitaffe ali mu ggulu eno ozimba yaani nanti omukatoliki wajja okugamba Katonda ali mu nsi ne buli wantu wonna azimba yaani baziyita nnyumba za Katonda kati moze badde bakolectinga amannya gano ne baziyita si nnyumba za Katonda ne bagayita makuŋŋaaniro obadde okimanyi nti abantu kunnyonnyodde nti abantu bagamba si batukuvu naye tebalina bakisoma Bayibuli tugamba mubeere nga baki kubanga kyawandika munaabanga baki era mu yeekaalu ya Mukama Katonda entukuvu omwoyo wa Katonda atula mu kimu gwoba osomye Bakoliiso ekisooka 3:16 naye obadde okimanyi nti abakatuliki kye basigaza obutukuvu bwe bufumbo bo baagana okuba abatukuvu bo basigaza bufumbo ogamba otya nti oli mu bufumbo butukuvu nga gwa buli muto oli mu butukuvu bwanjisabo ogamba otya gwatulaba oli mu bufumbo obutukuvu nti oli mu bufumbo obutukuvu ng'ate gwe abulimu oli mu katuliki bo kye bajjayo mu butukuvu bufumbo naye ate nga kikoowunyisa ng'ate bo babuyita obufumbo obutukuvu naye nga baba bulimu obufumbo si batukuvu ekikola obufumbo obutukuvu kwe kuba nti omwami n'omusajja bombi batukuvu nga bw'olaba Yosefu ne Maria baali batukuvu obufumbo bwabwe bwali butukuvu tosobola kuba nga oli mu katuliki n'ofuna munno nga mu katuliki ne muba nga muli bufumbo obutukuvu obufumbo bulina buyita obufumbo obukatuliki ate n'ekirala mbusimanya batugatta empeta mu Bayibuli teriimu era empeta ya sitaani tindako katono empeta bino ring zino zetwambadde zino nga bondaba teriimu mu Bayibuli kindage empeta tegaanangako muntu kwenda ekyo bamugatta empeta kyamugaanako omugattako empeta tegaana muntu kwenda ate n'ebyawandiika ebitukuvu teriimu kati zino notion tuzijjawo ez'empeta muzungu yabiyiiya amadiini gano nakunnyonnyodde system y'omu Anglikani n'omukatuliki beegatte be badesigninga ebintu bino kati fe abatambala tugenda tuli basitaani mutulage ebyo kyawandiikibwa mu bikole muli ku ddiini zino ezaatandikwa ku musingi ogwa sitaani z'eddiini ndi wageyeena anti okola ebyagondi mana abatula ku brown skin events buli ayambala empeta wageyeena anti atulage mu byawandiikibwa mu kiri muyakisoma batugatta empeta kitulage abafaza bagamba Bayibuli ekyeyogerako kiri kintu bintu bino wammanga Katonda kyagassa wamute waawe bakola ki agigattulula faza agatta ki
ziramu kati bafather baba bakola ki agatta ki olinde Katonda yatugasi onomukuuma obadde okimanyi bafaza ebogera tebirimu biwandiike bitukuvu linda ko bafather bebogera nga bagatta abantu akuwa olunyiriri bwa bisoma balina bikwati begunjizaawo byabwe nakunnyonnyodde nti bano bakola sisitimu yaabwe mwe basomeseza abantu ategedde omuntu amwagalanga mu kufa n'olubeerera mu bulamu mu bulwadde so it means actually these particular vows were just actually initiated. Yes. Omuntu kyoteekeddwa okukola bw'oba osiimaganye ne munno mu butukuvu nga kiteekeddwa okubeera Katonda bw'atulambika kale Katonda bw'atulambika era mu butukuvu kiba kitya egundi za Katonda ziba ntukuvu ng'osiimaganye ne munno mulina otuukirira abazadde nga bwe tulaba ebyawandiika ebitukuvu kulaba nkufuna Isaaka baani abazadde ne babalaba and you pay kye baba bakusalidde you are done biweddeyo olwo kiwedde ekanisa onoonya waaki Katonda olwedde yabagase omuzadde yakonamu sitampu esembayo bino ebagamba tugende obufumbo bwaffe wabutukuze ate gwe batalimu tukumu bwaddugala ddi tutegeeza mwayingira ekitugolwedde kiddugala omuzinga ziyimba sisitimu ye anti kati we bayingira mu ddiini zino bagende babagatte oba nfuna babeerako omuwendo gw'essente gwe baleeta it's a business right business mufune certificate tubadde okimanyi baba bagenda bagatta mu kanisa bakutuma certificate y'abazadde neyabako bagikutubeera katwaki mugitutuma kiri kyekiri fayino musiimaganye mugenda mu bazadde ne babalaba omusajja n'osasula ng'otwala muntu wonna certificate abazadde gy'abakoledde oba ekiwandiiko ng'obufumbo butandika era muba nga muli batukuvu bwe bayita obufumbo obutukuvu olaba eddiini zagongobaza obwongo bw'abantu naye nga mulina omulimu gw'amaanyi mulimu guno gw'amaanyi naye era tugukoze era gwe tusinza w'amaanyi ate kyoba olina okumanya nti si bya bonna eggulu si lya bonna yes era namwe omuntu olaba n'abantu you screen okugenda mu America screen ofuna visa yaabwe screeninga now what about God naye ate Katonda atwale kafiifi okatekedde akantu ako so ebintu Katonda tatwala muyolerero otutunula ku mulembe gwa Nuwa yatwala bameka seba munaana gwa Luti yatwala bameka tebawera na 7 ene Kristo bakimuza biri biba bitya tinga era byali ku mulembe gwa Nuwa nobona guti bibiribeera tibijja kukyuka kitegeeza beesiimye nnyo abawulira enjiri y'obutukuvu eno nakkiriza mulimu n'okukkiriza ate bw'otokkiriza tofune mwoyo mutukuvu olina okukkiriza nanti okukkiriza kujja lwa kuwulira kabasooke bawulire bawulira oba nfuna ekivamu abakkiriza n'omutima gyabwe ne baatula nti Yesu Kristo ye Mukama ne basibwako emikono ne baweebwa omwoyo mutukuvu ne babatizibwa era abatukuvu obadde okimanyi nti abatukuvu be bayinza ogenda okulaba Katonda baffe yes abatukuvu soma Bebulaniya 12 tutegeere baani abagenda okulaba Katonda bino byosaba ne mugamba rest in peace and you simanyi okola otya ng'afuda si mutukuvu ali magombe ne sitaani kitaawe lida kodi abantu abali emagombe nga ne judgment tennatuuka otyo kati kankunyonyera ekintu kino amanga omutukuvu bw'afa straight abagenda mu ggulu mubana garanti ekyeyo anti omulyango yagukola ki omulyango gw'emagombe ffe abatukuvu yagukola ki yagutugulirawo manga omulyango gw'eggulu yagutugulirawo yagugulawo sokolinde kikunyonyola kitegere nti omwoyo gwe twakkiriza ne tuweebwa gwe gugenda mu ggulu gwe gutulaga direction
omwoyo wa Katonda atula mu mwoyo gwaffe ne tulabisibwa okubeera nga tuli baana ba Katonda. Kati omwoyo wa Katonda yatutwala mu eyo poto Kristo yajigula olunaku lwe yafa n'akola ki? N'awangula okufa n'amagombe. Era yalina ebisumuluzo by'amagombe bino aboowulira Pentekooti abaleekaana Mukama tusindika emizimu mu nsenyi enkalu yashatere bobobobobo. Ebyo byonna bye basaba nti basaba emizimu nti simanyi emizimu gyatolose. Emizimu tegitolokangako kubanga Kristo yalina ebisumuluzo by'emagombe. Bannanga amazima gali nti bw'oba tolina mwoyo omutuukirivu eno enjiri si yo. Ate olidde yaba tagulina. Wabula bw'obanga toli mulonde era jjajjiyitako buyiso gambe nti abo bavuma bavoola biki ali ku ddiini ya jjajjaffe agikolokota ali ku bukiraamu nyabusobola ebyo ojja kuddamu ebyo naye nga ekituufu nga kyekyo. Embooko eziruma ze ziyigiriza. Wangisebo? Yes. Embooko eziruma ze ziyigiriza. Omuntu omanyi ng'aludde mu busiramu okumala myaka 2 n'omugamba obusiramu bwa sitaani. Omanyi kyekitegeeza? Omanyi ki ky'oba onyenyaawo? Kati so kyetugezaako okugira abantu. Bw'aba mulonde n'akkiriza. Omusajja mukazi omu yangamba mu comment section n'angamba abaana mmwe muli mu kushakinga tables with expensive bottles. Balayisa abo naawe. Bebulaniya 12:14. Bebulaniya mutubali manyi tugenda sokera mu Efeso. Abefeso twamumaze twayitogera ku kanisa then Bebulaniya 12:14. Kale mu Bebulaniya 12:14. Yes, tuli mu Bebulaniya 12:14. Lugamba bwe luti. Mugobererenga emirembe eri abantu bonna n'obutukuvu. Awatali obwo siwali aliraba Mukama. Awatali butukuvu tewali. Tosobola kulaba Katonda. Era ennyiri zino bazisomesa. Ate bana bagamba Katonda yandabikidde, Katonda namulabye. Tosobola kulaba Katonda. Teyali yamulabe. Teri yali alabe Katonda. Wantu wonna. Waliwo abantu abamu bagamba Katonda bamulaba. Egyo mizimu. Katonda ali mu ggulu. Nenda kubalaba mizimu? Yes. Tosobola laba Katonda with your naked eyes. Oba oyagala kulaba Katonda, Katonda ali mu ggulu. Katonda tabonekanga mizimu jjajjaawo. Tinamulabye nga atambula, nalabye omwoyo. Wuuyo ayita mu kibiina. Wuuyo ayita ne bagwa. Egyo mizimu basinza lubaale. Bamukoowoola. Lwaki bakola ebintu ebyo nti abalokole bano n'abantu bano abayita nsi waka waba okuyuguma. Katonda wamanyi waka waba okuyuguma. Kati bayimba ennyimba ezo olw'okuba nti mu backgrounds zaabwe nga abantu baali basamize. Balowooza okowoola omwoyo omutukuvu era okukola nga abasamize bakola nti abasamize bakowoola emanda zaabwe ne lubaale bayimba. Kyobo kirina embuto ne zivuga. Kati ne bano bayimba waka waba okuyuguma. N'olyokolawe basamba. Oluva n'agamba wali Yesu wali. Kategere. So ebintu bino obirabira ddala nga balina background eri in their mind. Omwoyo omutukuvu wa kukoowoola. Yes. Era kasita oba ng'olaba ekkanisa basuula ebigo basamira. Kubanga okusamira n'obalaba banyenye emitwe kutula n'abanyenye emitwe tukutula ebikolego bya jjajja tusindika mu nsenyi enkalu nga banyenye emitwe bati boogera ennimi lyashatere bobobobobo. Eryo ssabo. Eyo si ekkanisa ya Yesu. Gwe yindako ero libeera ssabo. Obeera otyo n'ogamba nti oyimbira Katonda. Oyimba Yesu alina amaanyi, haleluya Yesu alina. Ate emizimu ne gikkuba. Twetegeeza Katonda gw'ogamba, Yesu gw'ogamba talina maanyi. Emizimu gikkuba gitya ng'oli mwana wa Katonda ng'oyimbira Katonda. N'okalaba akantu ako. Okay. Okimanyi abalokole bagamba. Tulina ebibi. Mukama tutaase, anana atuyamba, weeyaaye ne bakaba.
ani anaatutaasa n'okuboroga ne baboroga abalokole naye kati wobanga gw'oli mulokole ng'okyakaaba ebibi kati omusiraamu yagamba atya atannalokoka kati okategedde ogamba nti oli mulokole yes naye okyakaaba nti olina ebibi n'oyogera ne mu nnimi eza sitaani era buli kanisa yogera mu nnimi za sitaani liyashatere buli kanisa yogera mu nnimi gy'omanyi kubanga nnyingi zompitirivu zonna zogera ebirimirimi gw'omulokole eyalokoka bw'okaabidde ebibi kati atanalokoka akaabe ki kakubizoninga nno siga byolowooza n'emigugu gibooko omulokole akyakaba mukama tuyambe ebibi bituli bubi ani anaatutaasa we tufa yagamba alokoka era obasanga ku switi babulira enjiri Yesu Kristo akwagala era alokola era awonya omubuze ekibuzo nti kituufu kyoyogedde era abikola alokola awonya olina ebibi ebi tebisobola kuvaawo tolinenyaako bwenenyanenya kati gwe oba okyalina ebibi ate oyita abantu lwaki oyita abantu ate bajjeewo gwalina ebibi gwayita abantu bajje eri Yesu balokoke batukuzibwe oteekwa okuba nga tolina kibi. By the way, it makes sense. Tosobola kungamba nti walokoka omala buloka kitegeeza you are a born again without any sin at all. Olina kibi yadde. So you have the mandate to call those actually who are sinful to come. That's what Christ was really doing. Ate balina n'akakodyo kati batandise sponsoringa abantu. Batya. Bagende mu byalo bateekawo transport emotoka zibavuge babatwale ku makanisa. Ofuna bakole bati bajje babayigirize ayo kodi bakubira bagenda kubbiramu batya ateekawo free transport batambula kutunda yagala muje musabeko naffe bannange muje musabeko naffe ffe tumulya musabeko naffe I testify kategedde I'm a victim as well. Bwana makanisa mangi nyaawo agakole akantu ako. It's like they are looking up for numbers. Tekyandibadde kibi but kiki kye musomesa abantu ne bamanya nti abeekyanja wano wezipakinga ezigenda okubawadeza ateekamu amanya agenda funa wa ku kino ekiwaayo kino ekiweebwayo yagamba muweeyo we batuuka ku mikwayo n'amaloboozi gakyuka oba nfuna so kati eyo ezo ekkanisa zaabafere si ekkanisa Kristo gy'agenda okukima. Kristo agenda kujja kima ekkanisa entukuvu etaliiko bbala wadde olufunyiro. Zino ekkanisa si bizimbe sitajima mabaati akima ekkanisa etaliiko bbala yadde olufunyiro nti neeba essaati yange ojja bengefunyemu n'ebbala katono nendyoza nemba ndyozeza ejjamu ki olufunyiro abafuna ebe ejja kunteganya koleki wate okugigolola kati Kristo akima ekkanisa ngeri ngolole bulungi yeggwe nikyabasumba bakitaba kibulira abantu tebabimanyi tebalina mwoyo asobola bategeeza bintu bino abafuna era bo kyabwe kyo kye baliko bali ku funa sente asafuna sente ne baba obulungi bateekawo ebibbaawo sonda mami agenda bweru mami agenda siba nviiri sege mami tulina embaga ya mami bane bamamisa n'ogamba wawo tebamamisa kati obulokole w'okutulidde emizimu simanya wakolimirwa senga gundi yakolimira wabuuka ebijja bya sengaawo era simanya mujja wa jjajjaawo yakuloga anze omulokole nati bagamba buli kukkiriza kutesitingibwa si bwe kutyo kutesitingibwa kutya because every faith is tested nesi bwe kutyo nti omuntu nga yalokoka era nga yatukuzibwa
tobako omubi takubako na access. So kabona omukulu w'eddiini ebino gye twatula ey'obutukuvu Yesu Kristo w'osoma Ebbulaniya 3 okutandikirawo tetujja kusomayo olw'obudde twaga nti kabona omukulu w'eddiini gye twatula Yesu Kristo. Kristo waffe ye Ssaabasumba ye Archbishop ye kabona ate bano babishop betulaba basitaani tujja kwogerako ku titles engeri gye zivaamu ezo byonna tujja kubyoga paka kinene simulosona nzirise. So ne wabula njagala okubategeeza abatulaba ku brown skin nti bw'oba osoma Bakoliisi ekisooka 14:33 lukugamba nti Katonda wa mirembe. Tusomeyoko si wa Luyoogaano si wa kusesemerako Bakoliisi yes Bakoliisi ekisooka olwakumeka 14 tandikira ku 33 nti yes kubanga Katonda si wa kuyoogaana naye wa mirembe nga mu kanisa zonna ez'abaseveniside nedda sebo ez'abatukuvu nagambye ono ndagone kanisa yo mu byawandiikibwa bitukuvu miliyoni 10 cash down weziri tukwerako n'ekyapa ky'ettaka linda komwatadeko nza kikweweera sakolide komwatadeko n'ekyapa ky'ettaka nza kikweweera yakikuwa tugambe nti bw'otulaga ekkanisa yo mu bayibuli mbyawandiika ebitukuvu wekikulema ng'ogenda mugenda nejjajjaawo ng'ogenda mugenda nejjajjaawo pozi bagambe bajjajja baabwe bonna bonna bali mugenda gwe wenna tulaba nga jjajjaawo yafa si mutukuvu jjajjaawo ali mugenda era ebyogamba rest in peace is not in peace ali ku mbogo alimidde emboko ze ate kikwewunyisa banaddiini eddiini zino bannange abantu banaddiini be batta Yesu abasaserodooti be batta Kristo be bamuta oba nfuna nkulaba tusomewo tugendewo katono. Yes, Matayo 27 Matayo 27 tandikirawo Matayo 27 tugende mu maaso naye tovaawo naye obudde bwe bwakya bakabona abakulu bonna n'abakadde b'abantu ne bateesa wamu ebya Yesu okumutta. Oyo gokwata asabire jjajjaawo munaddiini agende muggulu asiikane Kristo ate evanjiri bayita asiikane Kristo atudde ku mukono gwa ddyo gwa kitaawe. Olaba nti abanaddiini bakoleramu n'abakadde b'abantu wangi olabe nti bannaddiini bawakinga hand in hand n'abakadde b'abantu n'abakulembeze be n'abakulu abafuga bye tulaba kati byolaba era olaba obukatuliki obu protestanti obwanglikani buli sabumiisivu amadiini gonna gali sabi ku bwakabaka era tujaguza amazaalibwa ga kabaka leero ajja gajaguliza mu kyaki y'abaseveniside era asabiddeko egiini abasiraamu tusabidde otegera era n'engabana y'amataka era ojja kulaba nti era ojja kulaba nti abasiraamu baafikkira be basinga okufuna ettaka ettono mu madiini abasiraamu kyava ku kyekyo olowooza anti kati tebabusoosowaza nnyo nga ddiini zino ndala olwokuba lyalina practices ate abamu tezabatakkiriza obuwanga bwa Buganda ze butakkiriza ate ng'eddiini ebukkiriza. That's why nti mbogo eyandibadde kabaka but olwokuba practices zaali tezimuganye ez'obuwangwa oba nfuna mutesa nakola ki nayingira waawo. So ebintu bino era abantu badde abo ne basabira Isirayiri w'omukisa ng'eri mazzi geekaaba dage abantu banaye bagwagwala obwongo sogolideko kati abasabira Isirayiri wawo omukisa nga amaziga ge bakaba kye bagezaako tegeeza Isirayiri eriko nsi nkolimire wanju gwatulaba bwenna Isirayiri gy'osabira nsi nkolimire Isirayiri gy'ogenda n'oteekamu sente z'omugende mulabe simanye ekifo ekitukuvu Isirayiri nsi nkolimire baagana Yesu Abaisirayiri baagana Yesu tusomewo lugiriro kyolwo Matayo wenyini oli genda kula 25 Matayo 27 sigala wane 25 okay
tugende abantu bonna yes ne baddamu bino nno baleeta Yesu Kristo eri Piraato bakadde abantu nga bamulanga ki kugamba nti omusango gwatisa Yesu kugamba nti ngenda kumanyawo yeekaalu yammwe yeekaalu gye bali bamaze emyaka 46 years gye bazimbira emyaka 46 yagimenyeyo mu nnaku 3 azimbe eyiye ekyo kyekyamussa Piraato nabagamba omuntu gwe mulesenze simulabako musango ndaba muntu mutuukirivu nti yagambye bwe biri wano tetujja kusoma olwobudde yagambye agenda kumenyawo yeekaalu yaffe azimbe ye mu nnaku ki eyeekaalu Solomon gye yazimba eyeekaalu yatwala emyaka 46 gwogimenyere mu nnaku 3 newano kati omuntu wajja okugamba abantu bawangalidde mu ddiini okumala emyaka 5 sitaani atudde mu bitebyo bye bayita ennyumba za Katonda kubanga sitaani yaganye ebyokumugulumiza kyekyamwawukanya ne mukama we aganye ebyokumusinza era olaba bagwa ebigo sitaani ali omwo totawana kumunoonya walala Katonda yakola trap sitaani tali wala nnyo bano boolaba bano simama mizimu gigude obo mbuyite butya busamambiro bufutu soja bufutu soja kawona mwenye tasola vaayo principal mwenye tasobola kuvaayo abereri bas kati buno bufutu soja ne bulyoka bubuya abantu bagwa basesema bakola ki yanzibye yakoza atya yakoze bitya yayenze byebyo obuzeezezo Wakibadde kibe teri muntu akola kintu kibi nga amanyi nti akola kintu teri muntu akola kintu nga amanyi akola kibi natakitegeera nti akola kibi wanjisebo buli muntu kankigonze buli muntu akola ekibi akimanya nti akoze ekibi akimanya nagamba ekiwala kino naye nkiridde naye si kituufu okategera kandi kibugi kino nkiridde naye so bana nkyakunyonyola nti Abaisirayiri bano bebatta Yesu bebatta bannabbi bonna ngooza blessed nation tusomewo olunyiriro olwo nalukuwadde olusome 25 buruno wano yes abantu bonna ne baddamu ne bagamba nti omusaayi gwe gubeere ku ffe ne ku baana be ne ku baana baffe awo Piraato remember nga amaze okubannyonnyola n'abagamba nti tibanaye omuntu genda muntu mutuukirivu talina yakwe yadde kabi nti mutira n'agamba nti omusaayi gwe gubeere ku ffe n'abaana baffe ne basayininga endagaano eyo endagaano bagisayininga nti bagamba omusaayi gwe gubeere ku ffe n'abaana baffe ogwani ogw'abaana Abayisirayiri ogwa Yesu Kristo okategedde ye Piraato ye yaguna yanango ndaba omuntu mutuukirivu talinaako yadde kaki yadde kabi nti yagambye nedda mutte nakibakeera bo ne basona gamba kale omusobo oganye omusaayi gwe gubeere ku ffe n'abaana baffe ne basayininga endagaano era bawulira n'abakatoliki boogera nti gunsinze Yesu kola kyokola nze gunsinze kati wogenda mu kooti omulamuzi nga bawaza omusango n'ogamba wekitiibwa omulamuzi kituufu omusango naguziza kolera ki akuyingiza akuyamba nagamba webale butatononera budde kati abantu bagamba abakatoliki bagamba gunsinze yakuba bifuba Katonda kola kyokola nze gunsinze tebeene nnyo nze gunsinze katugosubira era agenda kola kyagenda kutwala mugenda straight abafunna eddiini zonna ziri ku musingi gwakwawulamu bantu wabula ekirungi nti gavumenti ya Uganda egenze balabukirira especially president abamanyi nti banaddiini bano baki babbi era baffe era video wano olwokuba obudde nandibadde ngiplayingamu abantu bakole ki bagirabe era eddiini ziyawuddeyawuddemu nnyo abantu nga kunyonyodde olubereberye era abantu bangi abafunye ebizibu olw'amadiini practices z'amadiini tisiiba bantu balwadde ulcers obanfuna nti simanya amazzi g'omukisa bantu balwadde omisujja mulimu abafiiridde nga banyika mu nnyanja obanfuna naye kyetwagala okusaba gavumenti ya Uganda era ababatulaba osobola okusalamu akantu kano n'okaweza
eri president ne bekikwatako bonna twetaagayo olunaku obasobola tutegekera ne bannaddiini bano kubanga buli musumba yenna gw'omanyi tubatuukiridde mu buwandiike era bo batuddamu ne batugamba mutuleke tulye mutuleke tubbe mutuleke twabawabira dda mu ggulu lwa Katonda gye twasooka okubawaabira era agenda abakolako tubalaba agenda abeerula ebisiyago biraba Kayanja bimufulula bimujjayo bintu bino twabyogerayogera dda Kayanja ali ebiki ali ebisiyaga naye ng'abantu tebannabizuula naye amazima gagenda gakola ki oyo Katonda abikula omulabi abikula abasumba yes so kyetwagala gavumenti eteeketeeke kyetusaba nti wekiba kisoboka eteeketeekeeyo olunaku abatukuvu tube ku mukono guno n'amadiini gadde ku mukono guno baleete bye babisoma ebintu ebyo be bakola byonna abantu be baneesalirawo eriwo eya Katonda eriwo eya Sitaani because kati amadiini kati twagategedde beegatta bakola kye bayita interreligious council in that interreligious council kigatta amadiini go omusiraamu omulokole omuseveniside omuki beegatta ku nsonga ki kale oba beegattaga omusiraamu asomesa agamba nti Yesu Kristo si mwana wa Katonda ate ye omukatuliki agamba nti Yesu mwana wa Katonda kati webanga mwena enjigiriza yammwe eyawukana kati ekituuka mu kusaba omusiraamu nga yaliidinze aba asabira ati nze naawe sibula abatulaba waaba asaba ye aba asaba kiri oba ofuna ekikye oba ofuna nti obalaba nti tebali ku musingi gwaba Katonda enjigiriza yawukana mwegatta ku ki really nga byonna bye musomesa byawukana abantu jaga bakitegeere tijja bakalubiriza otegeera naye enjiri tuba tulina kugibuulira egenda bajja kitegeera lwampaka mpola abatulaba ku Brown Skin Events ebyokuyiga bikyali bingi nnyo naye olw'obudde tukomyeko wano tujja kwongerako n'ekyokuyiga kyaffe ekkanisa ya Kristu yeriwa tunnyonnyola abatulaba ekkanisa ya Kristu eriwa entuufu abayagadde okumanya ebisingawo tusange wali ku nkulungo ye Kaleerwe ku Freedom Chapel Formation Ministries ekkanisa y'abatukuvu awo ojja okutusanga omanye tukulambule kubanga mulimu ebintu ebimu tetusobola kukola ki bilambulira wano wabula ne ku mikutu gyaffe gye tuli ku www.freedomchapelreformationministries.org ne ku YouTube gye tuli ekkanisa y'abatukuvu ne ku TikTok ne ku YouTube gyonna gye tuli okulaba nti tubunyisa enjiri y'obwakabaka bwa Katonda n'abantu okubalabula bave ku ddiini za Sitaani. Mukama abakuume. Abatulaba ku Brown Skin Events mwebale nnyo abadde batulaba ku mukutu guno amanya gange era nsigala nze Douglas Case gawa abangi mumanyi mbasaba musubscribing ku mukutu guno musubscribing ne ku Media Now UG kowe nayi n'obubaka ng'olina oyagala kubutuweereza wano osobola okuba ku namba yange y'essimu eri 07-438-617 eyo osobola ogiwhatsappingako abaagala okulanga naffe musobola okujja ne mulanga naffe ku bbeeyi ddondolo bbeeyi yaffe yakuteesa mujje mulange bizinensi zammwe zonna tukola n'obulango kyewuunyisa nno musobola okujja ne tubakolera obulango bizinensi n'ogikuba abantu mu maaso neetuuka ku bantu ab'enjawulo okuba videos zino zituuka wala abalina emikolo abalina birthdays Brown Skin Events ba DJs balina emizindalo balina mixers balina biki abalina parties bannange kino kyo kikabuka osobola omukubira ku namba z'essimu era eziyitaawo omukolo gwo n'aguweesa bulungi ekitiibwa tubeeyanziza ddala atakuumira mpeera abakuumire omulokozi mweraba.